Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Ekisookera ddala eddungu lituyamba okuyimusa okukkiriza kwaffe. Abantu abamu Katonda agenolaba ng'okukkiriza kwaffe kwakendeera, tukulina mu baana, tukulina mu mulimu, okulina mu boosi wo, okulina mu ssente, nga tokyalina ddala kukkiriza eri Katonda. Katonda asobola okuleeta eddungu oba embeera yonna. Embeera eyo neekuleetera okuba nga otunuulidde Katonda, neekuleetera okuba nga obwesigwa bwo bwonna obutunuuliza Katonda. Abaebbulaniya 11 ennyiriri olusooka, Abakolisi ekyokubiri 5:7, Romans oba Abaruumi 10:17, Matthew oba Matayo 17:2 ne Mark oba Makko 11:24. Okukkiriza kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omulokozi. Era abantu bangi nga we yayita mu mbeera yagenda ogivaamu ng'okukkiriza kwe kukuze. Kiba kibi nnyo n'oyita mu mbeera oba mu ddungu n'olivaamu nga tolina ky'oyize. Eddungu libaawo okuyimusa kukkiriza kwaffe. Abamu kuba kwagwa amazima nga olabye ddala Katonda, naye w'omala n'ogiyitamu n'okkiriza n'owuliriza omwoyo wa Katonda, amazima ogenda okuva mu ddungu eryo ng'okukkiriza ku si kwe kumu ne w'obadde. Ekintu ekyokubiri, humility, obwetwaze, obuwombeefu, obugonvu, byonna osobola obizingira awo. Abantu abasinga tetukyalina bwetwaze eri Katonda. Naddala n'ofuna kasente, n'ofuna ky'obadde oluubirira, oba obadde osabira mwami, oba obadde osabira mulimu. Abantu abasinga tebakyayogera nga bwe baali, enjogera yakyuka, entambula yakyuka, obwetwaze tewakyali. Paasita wo yakusumba, we yali si waali. Luli yali mwetwaze, saawa zino tayagala kumanya. Luli wali mwetwaze kubanga wali tolina, otunuulidde Katonda. Naye we wafuna, Sitaani n'akwerabiza. Otambula n'eno eŋŋombo nja kukuba nkusasule. People have that saying. Naye oluusi Katonda aba tayagala ozikirire, naye ng'alaba amalala gakulembedde ekigwo ogenda kugwa, asobola okuleeta eddungu mu bulamu bwo. Byonna n'abikuba ne biggwaawo, n'odda ku zero. Eyali tabuuza nga gwe teweeguya abantu, ng'olina beeguya kubanga be bagenda okuwa ku kyokulya. Okitegedde? Katonda n'akukamula, Katonda n'akunyuunyunta buli kaze, ogenda okuva mu ddungu eryo addemu okuwa byonna ebyali byagenda nga you are humble, ng'omuntu akulinnyako n'ayitawo, ng'akulinnyako n'ayitawo. Naye luli wali togambwako, wali muzibu. So eddungu erijjanga mu bulamu bwo, oluusi abamu tulowooza bali Katonda alitubonereza, naye oluusi eddungu eryo libeera training. Mukama aba atutendeka, Mukama aba atukamula, wabawo by'aba ali kutuggyamu. So aba ali kuleetera okwetwaza, obwetwaze, n'ogonda oti omuntu ne waayogera, omuntu ne waagukola ki nga as if you don't exist but you exist in reality. Abafiripi 2:3-4, Yakobo 4:10, Peetero ekisooka 5:6, Engero 22:4 ne Matayo 23:12. Ojja zisoma ate zijja kukuyigiriza okwetwaza. Ekyokusatu, patience, obugumiikiriza. Awo wali obuzibu, naffe abalokole tetukyalina kugumiikiriza. Mukama w'omusaba n'alwawo, awo ng'omulumba ng'ogana ne Mukama lwaki oluddewo obijje mwaka gumu. Kati ogwogera olaba omwaka gumu nga munene, tosobola gugumiikiriza. Okitegeera? Mwaka munene nnyo ng'omutabukira, ng'omuga Mukama you are not fair. Ebyo byonna tubimugamba.
okitegedde. Naye waliwo Katonda w'ayagala oyiga obugumiikiriza, ng'agenda kuyigiriza atya? Agenda kuyisa mu ddungu otuuke ng'oyagala ekyokulya nga tokirina, nga n'akikuwa taliiwo. Oyagala ekyokunywa tokirina, nga n'akikuwa taliiwo. Otandike okuba nga essuubi lyo lyonna okukkiriza kwo nga kuli mu Katonda, oyiga okugumiikiriza. Bantu bangi tufiiriddwa ebintu bingi lwakubanga we are impatient. Tetulina kugumiikiriza mu ffe kwagendera ddala. So Katonda asobola oleeta eddungu ne likunuunamu buli ka impatience, n'otuuka n'obivaako n'ogamba Mukama gw'amanyi, oba omwami ajja ajje, oba tajja alekeyo, n'okita n'okimulekera n'omugamba gw'amanyi, oba nfumbirwa sifumbirwa, obutali bugumiikiriza bwonna waasiwaasi n'amukuggyamu. Wonna oyiga ogumiikiriza ne waasiwaasi n'avaamu, then awo ng'akola ky'obadde omugamba. Abalumi 12:12, Yakobo 1:3-5, Zabbula 3:7, niryo olwokusatu ajja kuba ng'osoma. Ate n'Abagalatiya 5:22-23, ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Ensonga ey'okuna, fighting, okulwana entalo. Eddungu lituyigiriza okulwana entalo. Eddungu bangi tubadde kaweweevu nga tuli mu comfort zone. Pastor Tomatera agamba ng'olikusiga bulubbandi nga bagamba tugende tusiibeko buli kimu toyagala, tugendeko ku kyaki nga tolaba kikutwala mu kyaki. Ekyokulya kyonna ky'oyagala okirya, buli kimu kino. Katonda n'asooka aleeta omuyaga, Katonda n'asooka asiikuula enfuufu, n'osooka n'ayimusa abalabe, n'oyiga okulwana olutalo. Embeera egenda okuggwawo weeti nga gwe abadde tamanyi kusiiba oyize, abadde tamanyi kulwana lutalo oluyize. So oluusi eddungu Katonda alireeta ng'ayagala kutuyigiriza kulwana. Kankuwa example wano abaana ba Isirayiri. Mu Kyabalamuzi 3:1-3, Kyabalamuzi 2:22-23, Exodus okuva 23:29-3, n'Ekyamateeka olwokubiri 7:22. Yagamba abaana ba Isirayiri teyaggyawo balabe be bonna, balabe ba Isirayiri bonna teyabaggyaawo. Lwaki? Yalekawo abalabe abamu babayigiriza okulwana. Yagamba bwe naggyawo abalabe bonna bano abaana ba Isirayiri, lumu balirumbibwa nga tebalina kye basobola. Si nti Katonda tayagala kuggyawo mbeera yonna gy'oyitamu, agyagalira ddala era alina obusobozi, naye lwaki ebintu ebimu abirekawo bituyigiriza okwongera okuba nga twongera mu maaso mu nsi ey'omwoyo, okupushinga n'okuyiga okulwana entalo. So eddungu litutendeka okulwana entalo. Ekyokutaano, eddungu litutendeka okuwulira eddoboozi lya Katonda oba okwawula amaloboozi amalala ku lya Katonda. Jjukira bw'obeera mu nsi bingi ebyogera, abantu boogera, sitaani ayogera, naawe oyogera. Kati abamu kituuka ekiseera nga tetwawula, nga wowe toyawula ddoboozi lya Katonda. Naye Katonda ne waayogera tobitegeera, naye Katonda asobola okuleeta embeera, asobola okutwala mu ddungu, ogenda olivaamu nga omanyi Katonda w'ayogera, ng'osobola okwawula. Naye nga wano wali ng'oli mu kaweeweevu nga tosobola, n'asitula embeera. So kiba kyakabenje nnyo oba kya mutawaana nnyo gwe okuba nga tomanyi ddoboozi lya Katonda liryogera litya. Kuba sitaani awo agenda okuweera instructions, naawe ogenda kugendera ku ndowooza zo ogambe nti ye Katonda. So eddoboozi lya Katonda mu ddungu, amaloboozi amalala gonna ng'ogasazeeko, ng'oli awo oli wekka bikunyize, otuuka ekiseera ng'abantu beeyawuddeko,
Omanyi mu ddungu abantu tebakufaako, obeerawo gwo ddungu ne likunyiga. Awo ojja kuyigga okuwulira eddoboozi lya Katonda. Isaaya 3:21, Yokaana 10 olunyiriri olwokuna, Abaebbulaniya 3:15. Eddoboozi lya Katonda oliwulira otya, oba biki bye weetaagisa okuba nga owulira eddoboozi lya Katonda, oba nga olyawula ku maloboozi amalala? Kusoma byawandiikibwa kuba mwayogerera. Ekyokubiri, be still. Oba still mu Luganda okubeera ng'oli mwegendereza, no si mwegendereza, okubeera nga oli mukkakkamu katoba mannyo, n'okubeera ng'oli mugonvu, obedience. Ebyo ebisatu bisobola okuyambako okuwulira eddoboozi lya Katonda. Ate kyolina omanya nti the more you come near God, the more you look alike. Bulijjo okuma okusemberera Katonda omufaanana. Yakobo gy'atugamba, come near to me, I'll come near to you. Bulijjo okoma okwewaayo. Eddungu lino likunywa n'okuggyako byonna ebikuzitoya ebiyinza okukulemesa okuba nga okola ki, ng'otunulira osisinkana Katonda. Era abantu bangi bw'aba ayise mu mbeera ne yeewaayo nnyo eri Katonda, embeera agenda ogivaamu ng'amazima, omuntu oyo mu nsi ey'omwoyo aba sharp nnyo. So gye tukoma osemberera Katonda tumufaanana. Ekintu eky'omukaaga, prayer and fasting. Eddungu lituyigiriza okusaba n'okusiiba. Bantu bangi tubeera mu comfort zone, tuyagala kusaba, tuyagala kusiiba, naye Katonda ayinza osiikuula eddungu nga tebakuzukusa, weezukusa, saaza ne bakuzukusa n'ogaana, nga weezukusa nga tolinda kyaki kulangirira kusaba na kusiiba, nga tolinda lwa Sande lwokka, nga weekubiriza, ng'oli ku fire. So eddungu litutendeka okusaba n'okusiiba. Matayo 17:21 egamba nti n'ebyengeri ng'ebyo ebimu tebivaawo awatali kusaba na kusiiba. N'ekisembayo, understand how to seek God. Eddungu lituyigiriza engeri y'okunoonyaamu Katonda. Kati Katonda bamunoonya batya? Nkola ntya? Gwe linda. Eddungu erikutomera tolibuuza, gumunyulira birawo ng'otandise, ate nga byokola bye bituufu. Nga okunoonya Katonda tekuliko formula. Mwoyo Mutukuvu alikulungamya ng'eddungu likunyize liti, naawe n'okitegeera. So bantu bangi tetumanyi noonya Katonda kuba tuli mu comfort zone, naye eddungu limala okusisinkana liti ne likuyigiriza okunoonyaamu Katonda. Ojja kusoma Jeremiya 29:13, osome Matayo 6:33, osome Zabbuli 63 olusooka, osome Abaebbulaniya 11:6, Hebrews, ate ejja kukubulira how to seek God. N'abanoonya Katonda ate ne bamulaba, amunoonya amulaba. Kati ekintu ekirala ky'olina okumanya nti teweerabiranga Katonda kye ayogedde naawe mu ddungu. Never forget what God spoke to you when you are in the wilderness. Teweerabiranga buli kigambo oba buli kisuubizo oba buli kulabula kwonna kwakugambye mu kaseera k'omaze mu ddungu. Buli kigambo Katonda ky'ayogedde kitwale nga nsonga, togezangako n'okyerabira. Lw'olikikola, byonna by'ofunye biyinza okugenda bityo, kubanga eba nsonga nkulu nnyo. Byakugamba ebibeera bikulu nnyo, olina okuba nga obigoberera. So ndowooza olabye obubaka mbusamalayizinze Dr. Bedi bwe yabuulira bw'amaanyi, naye politics omuyita mmere. Oba tolina budde, tebaali muyise najja. So Mukama akuwa omukisa. Mukama akuyise mu ddungu eryo ly'oyitamu, manyi liyinza okuba likunywedde, naye at the end of it ogenda kuba ng'ojaganya, ogenda kuba nga ate oyimirira ow'obujulizi. Teweevuma mbeera yinza okuba ng'eze for your own good. Waliwo embeera ezijja nga zize for our own good, nolwakuba nti tuba tetulina kubikkulirwa, ate ne tutandika okuba nga twevuma Katonda. Gamba Yesu
nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Sasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Togwamu ssuubi ng'omukutu gwaffe gugamba, there is still hope. Kaseera kajja naawe ojja kujjulira. Ddungu togenda libeera mu kaseera oba wandiba ng'oliruddemu naye akaseera ak'okulifuluma kandiba ng'ate kasembedde. Kwagaliza amakya amalungi, beera bulungi, weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.